yajja okunziikirako nga mukwano gwo boyfriend wo boyfriend wange na kati eyo koyo mukwano gwange yali afiiriddwa nga mukwano gwo kati netugenda ne mugamba tufiiriddwa nangamba kaale ngenda kuyitayo after work najja nangamba ekituufu mbadde nfumiisinga tewali we tusobola kweri ne mutunuulira ne ndowooza asaaga naye kajjukira tuzze nga tubikola nga mbeera ku dduuka nangamba ggalawo edduuka ojje wano ssaawa zonna nga nange we mwagalira abeerawo so kati we yakingamba nalowooza asaaga nemugamba bro tuli ku mufu n'agamba ate kati omufu fe atukwatirako omufu agenda kusigala afudde fe obulamu bwaffe bugenda mu maaso ate nga mutuwo kuyamba why mutwala ebiri gyokka I can't give a money I can't give a money so kati okay mbeera ngenda kuyamba kitewali at the end of the day kyemba ngenda okuyamba kalipa kyeki sex kyembeera ngenda kalipa tuba tugenda kweripa ate obeera tusobola kundipira bwerere mukwano oba ogenda kumpa ku ssente kati netumaliriza nga ffenna twetunze ensi yonna yeetunze nkozi nga baakuwasa olaba n'omukazi omufumba ali mu maka tosobola kumulya n'obe waka nga tomulekedde ssente kati olwonze mizungu waabwe ge batannawasa definitely you have to give me money ebintu byange mbiteekamu ssente mbikuuma oluwuzi lwa Nico olwo Famayika lwe yayogerako tuyalwambala yayimba luyimbe rabe nakukubirako ali tunamukubirako okuva yes tokubirako ku mikwano gyo anti omumbuuziza nange nenya okukubireko yakole ligwayo litya yali ali mawale kuraki anyway tuli ku That Truth Media go subscribe follow thank you for being here mwebale kubanga mutulaba nkomeza oba nsooka enkulopa eri abalabi tondopa nsooka enkulopa nedda mba nenda kukulopa naye kankuleke genda tukomyewo ne Dami nina voice gye nadde mpulira gye watuulamu eya ebintu abasajja biri weird bye bakola nti n'oba oli mu kizibu ye ayinza okujjangaza okukonfatinga ne kumba yagala mujjamu naawe nomaliza ng'okoze eki ng'omujjamu okitegedde ne ŋŋamba ebyo ebintu bibaawo ddala nga the first person gwempulidde ng'obyogera ne ŋŋamba anyway kale tuli ku climax buli kyoyagala kyonna eky'omulembe kulya kunywa kuzannya abaana byakuzanyisa water park weeri bawuga byesuubo nga amazzi wegabayiikira bikino ne babanga abali mu movie waliwo virtual reality games ez'abakulu n'ez'abato zi dinosaur atula muli n'azannya games waliwo swimming pool y'abato waliwo ey'abakulu byakunywa kunywa kati ng'ono atambula n'abasiramu naye anywa omwenge kati ye sinywangako ku mwenge by the way wano climax baba bajja mukolera anyway naye nkugamba nti nno tuli n'abasponsors baffe tulina Jots Herbal Products sawa zino we tuli Jots Herbal Products bali ku promotion bwogera n'ogula eddagala lya infection abawala infection zibatawaanya ne mubeera ne zikanula kumbe olimba musujja kumbe gundi bagamba eddagala bali lwadi kati liri ku promotion osobola okugenda ne bakujjanjaba infection ya buli kika nekuvaako bakugamba balina promotion ya fibroids abakyala balina ebigondi ebizimba mu lubuto owone bakujjanjaba n'owona nalyo liri ku promotion fibroids olina ebizimba mu nabaana mu nseke tozaala embuto zivaamu mangu byonna babijjanjaba then balijjanjaba ne prostate enlargement bwolaba omuntu buli dakiika 2 agenda okufuka buli dakiika 5 agenda emmanja okufuka mugambo waayo nno gallbladder yo teri bulungi akawagoko tekali okke olina prostate enlargement so bakuwonya bulungi nnyo so prostate enlargement genda bakuwonye obeerenga ebintu bitambula bulungi nnyo akawago kaba tekakyasobola kuholdinga kaba kakoze eki katendewaliddwa kanafuye so genda bakujjanjabe bulungi nnyo bayina ke bayita
main secret omwami w'ebintu tebitambula bulungi mugambeze eddakiika 2 nutandika n'omuvuma main secret bakakolako bulungi nnyo ddami ebintu ebyo obimanyi ate obimanyi nnyo n'okunsiiga kati gamba banno abasajja bo eddakiika 2 tezikyakola bagende babakozesa abasajja bameka bennina nina omusajja omu but apparently baby wanga mala kyakola kimala naye wena agezaako abalala nga tebatuuka yes ne bano bewanywera omwenge ng'olese bakwano bo ologa yavayo tugenda tuukawo anyway nkugamba abajotisi we bali enamba z'essimu kwezira okuba nga bakuyamba bulungi nnyo ulcers pressure within 2 weeks oba owonye 4 days oba owonye maba prostate enlargement within 4 days results zibaawo okitegeera aba fibroids within a month or 2 oba owonye so genda bakujanjabe bulungi nnyo okay tulina aba crown cleaning and fumigation services abono bakugamba balongoosa oli waka olina factory somero ddwaliro Airbnb kufumigating ebiwuka ewaka bikusobedde buli wamu ebintu biri awo tebitegeerekeka bakugamba ate bo bakubirira essimu ne bajja ne bakuyamba babayita ba crown cleaning and fumigation services baliwo kuyamba kulaba nga bakutukuza bakunyiriza weekend osibye waka osigo wiki onobadde okola weekend ogamba bana njagala kwebaka naye ate nina olongoosa bakubire bukubiza essimu bajje baku cleaning mabaati gaddugala bisenge byaddugala kyona kyoyagala okulongoosa bakugamba bakubireko ku 0700752975 oba ku 0787307566 bakugamba crown beera n'amaka amayonjo beera nawaka nga weeyagaza beera oli bweru oyagala kudda mu Uganda naye ogamba kati walabika waddugala bakubire bukubiza essimu balongoosa osanga nga buli kimu kiteredde ogenda yingira nnyumba yompya naye ogamba banaye ngirongoosezza ntya nga ndaba buli kimu kiyitabuse bibulooka bikigwe bakubire bukubizi balongoose then tubeerawo n'aba Shalom kati bano bo njagala obeekwate mubeera ne bulumu bwammwe naye nga bulabika bubi kati Shalom interior collections bakugamba nti webali okubanga bakulongooseza room badiringa mu curtains carpets blinds tebe kulongoosa nyumba n'obanga oshanana bakugamba gowa Airbnb totawaana they will make for you a choice abamalwaliro okuteekamu makateni biki byonna they will make you a choice hotels homes hospitals bakugamba nti webali okubanga buli kimu bakitambuza bulungi nnyo basangibwa awo ku Kiyembe Lane ekizimbe bakita Electrical Plaza ogenda mu basement wansi mu B28 bose ekyo bakubira essimu bagambe bannanga ba Shalom nange balakalumu kange omukyala oba omuwala oba demu gwendeeta oba nina ekikete kyange njagala kituuke nga buli kimu taratibu nga bakugamba say no more nga bajja batereeza interior nga bagikola nga efaanana bulungi nnyo so bakubire ku 0706 015815 oba 0784 649421 babayita ba Shalom Interiors for the good of your home bajja kutereeza okitegedde so nkomyewo gy'oli ali tubadde mu Bulango nga njagala tunyumyemukko njagala wa tutandikirewa bannange soka tutandikire wano there's a guy who came out nga nkwemulugunyaako I remember sending you that clip ngamba ki the guy was not contented n'ebintu gy'okolamu ebintu bye mwamunywa mwamubba otambula n'egganga y'abawala nga bali redde okunyamunya omuntu atunula wali maama tunula wali otaddeko ne galubindi ebintu by'okola biswaza anti nze olaba sinywa mwenge so I have to move with girls abanywa abagenda okunywa cause nze sinywa mwenge nywa Coca-Cola yeah so owulira nga oneepikira then I come with my gang ne banywa ne balya wabeera bakusiimye cause I have to sit with my committee first ne mbabuuza mupimye nga ki wabeera basiimye ne bagamba genda mu maaso wabeera tebasiimye automatically mbasukumawo wabeera bakyayagala okunywa ne bagamba weebuzeebuzeemu tunywe wanki yeah
Tell me in details. Ono guy mwamukola ki? Guy no sina kye namukola yankwana, but I was still in a relationship. Yeah. Ne mugamba soko ndaga amaanyi nga nange wenva mweno relationship. Amaanyi gati. Anjilewo omubiri like tulamuje tune mu kamera njagala abantu bakulabega oyogera ebintu bye mukola ne mubba abavubuka batuusa anjilewo omubiri like ankakasi so nakkiriza actually siwe nakimugamba namugamba nkyalina boyfriend naye tugenda kwawukana twali mu process eyawukana nga onalaba relationship ye egenda kuggwawo actually eri mu kuggwawo just olinda gaye agambe anze nkitadde kubanga nze ng'omuntu nva mu relationship naye nengisigalamu neninda gaye aŋambe kati omanyi tukite gwe obeera okyagirimu mbeera nkyagirimu naye nga nagivaamu dda so I'm waiting for him asalewo ya naye ngaokwegatta musigala mwegatta ya ebitundu byekyama biba tebirina omusango ffeffe it's about us so susu aba talina buzibu sobola okwegatta nga weyeesootinga wakola emizeegi emibi naye nga nze nakitadda so awo mbeera ndi mu relationship endala naye nga nkyaliwo ninda okite then nange okay so you told this guy akole ki namugamba nina boyfriend naye tunaatera okwawukana so osobola okubeerawo awo ninda oli twawukane kati yagumiikiriza nagumiikiriza naye ate n'aleeta amaanyi mangi gatya nga mpa ssente akola buli kimu kyemugamba so netula emikwano gyange ne bagamba omanyi musaabe emmotoka kati to take you back nze simanyi kuvuga yeah. Kati okumusaba emmotoka of course boyfriend wange yalina ogivuga gwe wali okyayi tetulina kwekyawa tuli mu process yeah. Boyfriend wange yalina ogivuga kati netubeerawo ng'agivuga kati onambuuza muli kuki mugamba tuweemu obudde tugenda kwekyawa of course nga nze nkimanyi tugenda kwekyawa kati yatusanga bebe wange ali mu kuvuga nga nze ntudde yeah. N'atufulumya mu mmotoka n'abafulumya ati wano petrol station n'atwekiika bw'ati maaso n'agamba mufulume n'atwala emmotoka ye n'atwala emmotoka ye yaddukira wa chicken n'akuloopa naye ate yalina omusango kozi nze yaŋŋamba agenda beera mugumiikiriza is going to wait for me naye ako sikamanyiiro akaki ke wali okoze akamanyiiro kali wa mu byenjogedde like muntu akwadde emmotoka ate ojjaddemu omusajja mulala of course akimanyi nina omusajja kiringa omusajja wanaakutuukirira n'agamba nina omukazi naye nkwagala that means ogendayo ng'okimanyi alina omukazi kati nange namugamba nina omusajja lwaki abasajja tebaagala kutestinga their own medicine you know what's their own medicine mbubi bakola abakazi yeah namugamba mulo nina omusajja ategeega ali amazima yali amanye essaawa z'okunkubira nga ndi ku mulimu kubanga nze oli gayi nze mba njagala we mbeera mu relationship mbeera very authentic saagala nkulekemu omutima ogambe ate omwana yankitingako no njagala onkyayire birala ate bino ebyokumunywa of course wampita out I have to bring my gun ayise gwe anjaga ampita kuki kyogamba okay gwe kyogamba I can't afford a Coca-Cola sobola kwegulira Coca-Cola you can yes you can sure. So yampita kati wankwata nga kuse public place ayinza okunsumagiza oba nanteera ekintu mu drink yange kyoyaba nga ntambula nawe nawe okyatya okukwata of course waliwo omuntu atatya mukwata simanyi ku byokola totya ebiki zimukulabanga badisegu wabula wegendereza byoyogera mina relationship gye tuyinza otaataaganye bote wagamba omuvubuka n'anyiiga nekyamazima ndi mu relationship ekyo ekiro mwanywa sente mmeka niyogera sente mmeka bwamunywa ate no twaliwera twali wano climax nalabako vidiyo zongolo olunaku lwemajja ku climax twali wano climax wamunywa oba milioni zaali 2 nze ate mbimanya ebyomwenge bannange bayoya koza okulya nalya ate wendya nina okupaakinga n'ebyokutwala n'ebyokulya nga hangover enkobe because you know men buy us drinks ne beerabira otubuuza what's after hangover ngezi ogenda kukola otya you know gumamu koka aleeta hangover koka alimu cocaine that's why I get addicted nze neekanga nywedde kooko
Kati ng'olina okulya nga cocaine wakoka agoza atya? Yeah, kumakya nzukka ne. Alimu cocaine alimu caffeine. Because ni Simanyi. caffeine abeera gundi. I really don't know. Naye coke ali very addictive. Yeah, true. Yeah, weekanga onywedde over and over again. So oba weetaaga ekyokulya ku makya aba alina okuwaayo ku ssente agulira ebyokulya. Okay. Naye kaleka akubuuze. Osobola okwagala omusajja omweru? Alhamdulillah Mukama aba muleese. Nga mumpi? Yeah, I can. Osobola? Nsobola. Omanyi ogenda okwegaana n'omusajja w'omufe. Oddeyo akubuuze. Musajja wange kyaki? Actually, musajja wange tomumanyi. Tomulabangako takuyitangako na mbirowoozo. Ebyaddala? Yeah. Ate ono gwali ozunga naye? Ewa. Oli mulwadde. Wotambula n'omuntu muba mweyagala. Nga n'ekiro. Ng'omwelekera paka ku doorstep ye. Wait a minute, Hidi. Uwa, ani. Kamera zakkwata. Mwalaba bubi. By the way, nze sitambula kiro. And my man has a car. Totola kunda balaba wabwenu. Of course, I need motoka. Yeah. Hey. Yes, si Subaru. No, si Subaru. Temwali mu Subaru. No. Olubadeko ku Yes Center. By the way, could the name dreams to ina jeans and Definitely, I know that. Yeah. Awutugenda tukawo kubatunda kuba boutique waliwo omukyala yabayingidde. Nagamba 80% abakazi bonna abakola mu boutique mwetunda. Kati ugenda binyinyonnyola. Omukyala gwe bata Generations omumanyi? Yeah, mumanyi. Mwali mu Uganda kati bwe twogerera. Yagambye 80 mwenna mwetunda naye nga tetunnatuukawo. Wali obadeko ku Yes Center? Yes Center eliwa? Nsambya. No. Anti ngenda kuteekawo video zo. Sibeerangako. Anti ngenda ziteekawo n'omuntu gwe wali naye ku Yes Center. Yes, gwe wasambira omupiira abaana bati. Yeah, natuuka Chili Nsambya, Yes Center Nsambya. I don't know definitely because Banchima Buchimi. Yasamira muli. I swear. Mutomanyi gyeri. Mbadde simanyi nti gyeri. Nze golaba banvuga buvuzi ng'omumbeja. Kwolwo. Buli kadde. Yes. Definitely. Wali nani? I don't remember. Tomanyi gwe wali naye ku Yes Center? I don't remember because Banchima Buchimi. Ani yakukima? On a special order. Wali ku special order, oli yakutumya butumya. Yeah, nti kali akawala mu kaleeti. Yeah, definitely. Yeah. Ne bakutwalanga ekirabo. Ngenda ate sina gwe nali naye just nagenda kulaba omupiira then invite. Ani yali akwaye ku inviting? It was a special order. Simu yava bweru. Yeah, simu yava bweru. Ali muzungu abeera bweru. Bro. It's bankubira bukubiza. I don't know. Nga wona asanga abantu n'obabuuzaako. Nedda. Nga to be realistic. Yeah. Ali abeera bweru. No, Ali namusangayo. If you're talking about Ali. Ati gwe mwali naye mu motoka. Ali muzungu, right? Yeah, namusangayo. Weeyogezaaga ate amumanyi. I don't know him. Genda mu gondi mu Kodailzo. Genda mu Kodailzo. I don't know him on Genda a mu personal Kodailzo. level. Genda mu Kodailzo. No, I'm telling you, I don't know him on a personal level. Naye, I know his name. Chobola banga nkubuziza his. No. I'm saying take a mon password. Why? Genda mu Kodailzo. This is a personal phone. Sagala message sagala chi njagala Kodailzo. Why? Just. No, nina abantu be bayita Ali. It's okay, sinakuwakanya. Deka. Katika nkube simu eno ku simu. No, Sokolinde. Let me explain. Derodi. I don't know what's the date today. You guys cannot miss a day nga temwogedde. You and Ali Muzungu. Bro, all ebintu. No, first of all, since kubikalubi. Ogambye tomumanyi on a personal level. Yeah, seriously, I don't know him on a personal level. I don't know him on a personal level. Gumamu. No, Linda. Sokolinde, let me explain. You're not supposed to call someone. I'm not going to call. I'm not going to call. Njagala nze manyi okebera gundi. Actually, that's not the number he uses. This is his number. Hey. Yeah. Outgoing today ku 7:00 ogw'ekiro.
I don't know. Exiwe waba ina byagamba. No, Linda ko kusaba musambo kiro made mwogera biki. Sunday agadde kwogera ku muntu because it really doesn't make sense to talk about your friend. I know it's not doesn't but make I didn't sense. know that that's the guy you mean, but if he's the person you mean, wamunda bana emilundi emeka. Kugundi nerero sawa musambo kiro made. I know I mean. Made mwogera. We wonder bana emilundi. I doubt that never by mistake. No. On a serious note. Okay, if it's by mistake, let me calculate. We're together with this. Linda, no, I'm not going to call. The next thing you're kulaga. Katigwe kankubuza tasobola tambulako n'omuntu. No, wosobola. Yeah, nende mwegana abantu. No, omuntu oyinza okusanga ngali like he's married, you know. Ate novela or no. But please don't mwegana abantu. You cannot talk with someone for 16 minutes and you say when you're talking about something sensible, it's into okatinganze wenabelanga. Bring my phone here. I call you, I inquire about something. Let me tell you, we're not here to talk about him. Yeah, yes. But people are in relationships and they have friends. They can't fight the fact that they have friends, however much or little relationship. So bambi exwe waba yandaba naye naloza otherwise he's just a friend and a friend gwesta manyinyo on a personal level. No, I'm just a good girl. Good girl? But I'm a good girl. In good girl muchi. Kale kati nyenza munyo antya. Over what point? Oh, oli walito ono yo mwagalo, oli walito mwagalo. Chifula wa munywa. No, emotoka eno ogigabira boyfriend wo, no munywa million 2 olese ganga y'abawala. Mwenate mukkiriza akwaneko no. By the way. So I don't know the girl who told you about me and him, but it's just a friend. Auntie, omanyira chingaze that for osose kwegana temwegana abantu be munya munya. But is a friend. Chobola banga ungambye naliko ku yes center as like yeah. Osose kwegana. No, wait, mbade simayinte elinsambya. Elanze toba akungamba bunela is called Ali Muzungu. I didn't know about that. I really didn't know. Yeah. Where did ebintu byo screen ako buzibu? So, but exwe yani elinyankozi gongambye. One. Exwa Ali. Simumanyi. Lwaki atuketa. She's supposed to talk to her man about it, not you. Definitely, no. You're not the right person. No, we were in a jazz. Then the jazz we agira. Nangamba ye by the way nalabye mukwano gwo. Mukwano gwange ki? Nti mukwano gwo oli dami. Ndio bambi dami ne mugano dami yanchawa nduddo mulaba. Nti oli gwali naye walugezigeza ayinza okuba yamugamba akukyawe konza alina. Bambi musajja watu bamuwolereza is really very innocent. Mutelayo n'omukono ne bagutema. Yeah, Taina Chayana Ngambiako by the way. But is a friend, a high friend. Hi, how are you? Yeah. Naye on a personal level, no. No, but you call him. Yeah, when I need to inquire something, ganina chinsumbuye kuduka over I want to know something. Wo yogera bote chikusumbuye kuduka. Oli ali mu bifaananyi. Gwe oli mu ngoye. Kiki kiba kikusumbuye? Ku bifaananyi tebasasula musolo. Jebali tebasasula musolo. They pay. Ate nze ndi muto mu business osanga ye yagitandika. Omaze banga kimugundizo okwenda kulaba oli mu boutique. Osanga ye yagitandika dda. Anti ye ina bigger knowledge about it. Ate omuntu omwebuzaako definitely ofune amazima sikulimba. You guys just exaggerate things naye. Baba. Okay, ekituufu alekera otuketa. Me and him tewali kituufu. You're uncatable. Tebasola baketta. No, since we are uncatable. Olaba buli wamu obeera abantu bakulaba. Kyolaba nga nkubuziza kituufu. I didn't know nti yes sente eri awo, but now I know. Erinsambya. Ate nze bankima bukimi ayi. On a special order. Nali nebase ne bansitula mu tulo ne banteeka mu motoka era n'engeri gye naye alinyambadde waba yagyetegereza. Ngeragira ddala nti obadde mu buliri. Ne mujjukira nti nalina omupiira tudduke. Osobola okitwala bw'otyo. Sina bwe kitutte. I'm not responsible ne kukyolowooza naye. Kyokka era olina akaayana wamu basete n'omuletera ebiyaayo ne gimunywa.
But that's not me. I'm really a very good girl. But ngoleta miyayu and humble. Tambula n'emiyayu. Neginywa abasajja. Abawala abalala lwaki obo bayita miyayu? That's what the guy said. Oyine miyayu gy'otambula nakyo. Omuntu wakunywa sente aba afuuse miyayu. That's what the guy said. Ate ye gwalya nga tamuwa sente ye aba afuuse eki. Kati mwe mwagala omuwala atakusaba sente ye good girl. Omuwala akusaba sente gwe muyayu. That's what you guys think. Kati ebyange by'obuulidde kale nga tompadde sente olowooza nze mba mpulira nti olowooza mba nkuyita nti simanyi naye ono ekimucomplaininga si kya sente. Sente yali ready ozikwa kuba yakuwera emmotoka naye gwe kumuleetera bawala balala beyayita emiyayu kati nze yali ampita awo tumukolera eki. No, asa omuntu gwakwana munyumyemu. Kati omusajja wange abakuŋŋamba ogenzeewa nga mugamba nti nagwe nateeka ku Holland njagala genda kulaba ali kuki. I don't want to give my man any piece of doubt. Era we nalinga ngenda omulaba nga mugamba bebe wange ngenzeeko out n'emikwano gyange. So that wankubira nagyo gibaawo ne wagamba mpaka ogundi omumuwa buwi kumbe mwina gwe mukaliza. I don't care about that. Tebinkwatako cause yali mukwano. Kati waliwo omukyala and when a fellow woman comes out na arguing a concern osobola ogiwuliriza oli mu boutique or you have taken time oli mu boutique okola mu boutique oweza emyaka 3 gisukkamu yagambye 90% abawala abakola mu zi boutique mwetunda mukola delivery namwe ne mwekolerako delivery. Kati gwe otunda denim jeans ez'abasajja musajja akubidde njagala jean 2 z'abakazi bokka temutunda ngoye z'abasajja naye byonna bye bimuki olwayinza ogamba nina mukazi wange nyala mugulira ngoye ezo zindeetere nti bwe mugenda okukola delivery kweza engoye ate bwe mutuukeyo muteesa birala nammwe ne baba. What's the business with boutique? Buzibu ki? Ate bano abatakola mu boutique bo tebetunda. I don't know. Example yagiwadde ba boutique ndoza ayina mikono gye gikola mu boutique naye ndoza bigikola tabitegeera. Kati mukikola mutya? Ekyaki? Ekya boutique ekyo kubanga we mutunda engoye namwe mwetundirako. Bantu bangi betunda. Ekimanyiko? Abantu bangi betunda. Ate omusajja lwaki aba akusaba nga gwe tosobola musaba? Lwaki gwe oba oyagala onsabe nga nze tokkiriza nkusabe? Kyekitya kitegedde. Lwaki nze oba oyagala onsabe ebisoobooza byange nga gwe toyagala nkusabe sente? Anti kwe kwetunda okwo sente. Okwo kuba kwetunda. Okimanyi abantu bangi be baliiridde ku good morning message. Batya? Nga just yako ka good morning message kamukyamula ne bamulya. So abantu tuli banjawulo. Kozi ogambye abetunda abakola mu boutique betunda. Sinze nayogedde mukyala yayogedde. Ekyo kiki wadonga mbula kyagalo gwonsabe nga nze sobola kusaba. So kati bwe kye bayita okwetunda gw'okiyita nti onsabe nange leka nkusabe. Mu mathematics twasoma nti ekyo bakiyita exchange of goods for goods. Muki? Mu math. That is exchange of goods for goods. Ate abawala bangi babaliira. Mbadde banyogera nga math bagamba ekyo bakiyita balancing equation. Exchange of goods for goods tekiri mu math. Kiri muki? Ati saayita. Era wallahi tewayita. Saayita. Ne anyway kyekintu ky'abawala ababotike. Okay. Genda n'ekyo ky'abawala ababotike okwetunda. Abawala betunda buli wamu. Ate buli wokwasa abasajja ekisa n'akusaba n'ogamba ate we namusaba sente anaagamba batya abasajja tebabakwatibwa kisa. Abasajja tebatwagala. Omusajja talina kyanjagaza kale kati nze
onjagaza eki sigenda kuwa advise mirimu gyo agamagezi sigayina abasinga mwina mitwe mukalu oyinza okwesanga I can't even use a computer. Okay. Okay, I'm just giving an example. Yeah. Wonabeera n'ekizibu You cannot tugeze ekya 1M genda kugamba katusabe mukama atuyamba bigenda kuggwa definitely sobola okay newobeera n'ekizibu kya mitwalo 2 nze ddami waabwe sobola kuyamba. Why mitwalo 2 gyokka? I can't give a money. I can't give a money. So kati okay mbeera ngenda kuyamba kitewali. At the end of the day kyemba ngenda okuyamba kalipa kyeki sex kyembeera ngenda kalipa tuba tugenda kweripa ate embeera obeera tusobola kundipira bwerere mukwano oba ogenda kumpa ku ssente. Kati ne tumaliriza nga ffenna twetunze ensi yonna yeetunda nkozi nga baakuwasa olaba n'omukazi omufumba ali mu maka tosobola kumulya n'obe waka nga tomulekedde ssente. Kati olwonze mizungu waabwe ge batannawasa definitely you have to give me money. Ebintu byange mbiteekamu ssente mbikuuma. Oluwuzi lwa Nico olwo FIFA Maika lwe yayogerako teyalwambala yayimba luyimbe rabe lwammeka kasange nga nkeekubye kambugumiza like 30,000 oluwuzi obuwuzi waliyo n'obwetaano nga kawuzi so kati osanga omwana w'abendi yeelabiridde gw'omuli agende lwakubanga olowooza yeetunda. No, you have to give her money. Buli kimu kiggwa na ssente. W'obalaabalamu twajja kukola ssente then tumale tufe. Kyekisinga obukulu. Naye ate abawala mulina omuze oyinza okukera ku Mande n'osabayo 2 n'engikuwa ku Lwokuna n'oŋŋamba nfunyemu ebitakwatagana mpaayo 5 n'engikuwa n'oŋŋamba wiiki ejja n'ogamba mwana leero so zinkubye kati nanti abawala we bakolera ensobi n'enzikuwa kati bw'otuuka kugenda kaliipa gw'oŋŋambye ate n'oŋŋamba mpazi n'olyoka omusajja omutemera n'ogamba bw'oba tolina akakadde sigenda kukuwa naye nga ate yazza kuyamba mu bizibu. Kyogamba w'ogenda ku dduuka n'ogula sukaali woddayo bagamba mumpe omunnyo kuba naguze sukaali oba ne sukaali olina omusasulira wekiri kivula nti oluyatuuka oluvannyuma mujja okwagala obayamba agamba ndekaamu ne mutandika okubuuza abasajja bakodo tebagaba ssente. By the way, I thank my man. Muteerako message oba ne musaba ssente. Okay, nze siteera kusaba ssente. Anti oyo omugazeeti nze yo man mwina be mugazeetinga kyokka bwe mutuuka mu bizibu tibe musaba ssente otandika okudduka ku kyalo. Nze bebi wange is a number 1 call away kasitamba nga nina ekinkuttemu olaba ne wemba siina maanyi galya ye muntu gwenkubira ngamba kati sobola kulya nkoze nti nangamba bebi nyamba olye okitegeera that means ye muntu gwensooka okkubira kati era wenfuna ekizibu ye muntu gwengenda okkubira nze wemba mu relationship first of all mba sitegeera omusajja yaba ntegeerera ekyo nakiraba mba sitegeera abasimu batukwata I know era ne baŋŋamba mbu yagudde mu muzungu waliwo omuzungu amulimu sidetinga bazungu nze sagala bazungu njagala omuntu nga muddugavu nga twogera olulimi lwe lumu you get my point ekyo kyobutategeera engeri gye nina omumwe njagala omuntu nga muddugavu nga ayogera Luganda kyentegeeza nga twogera olulimi lwe lumu netwetwala ya bw'oba mulavu oba totegeera kituufu mba sitegeera sekyo siwakana nakulabako mba sitegeererako ddala kati naye ndooza lavu yakendeddemu kati kuba kati watandisa otegeera akankubuulire amagezi gakomyewoko si magezi komawo I don't know oba njagala naye nze mwagala ate mba nina okola ebimulaga ekitegeeza waliwo abamu omuntu abeera mu relationship ng'agirimu yekka nze mbeera nnyo mu relationships nga nzirimu zekka ng'olowooza oli akwagala kumbe ye gwe teyetakwagala no abawala abamu tulina ekizibu omuntu wakwagala at first omwagala nnyo newekanga nga ye omwagadde nnyo ate abasajja abamu baabalumya nnyo kati omuwala newekanga nga wakwagadde ebituufu golowooza ali desperate naye kati nedda just tuba twagala nnyo nga kitulimu muffe abamu tukuze batwagala nga you're definitely going to love back
so kati abasajja abamu tubasanze babamenyemenya emitima nga gyafuuka gya black ng'omuntu wakwagala ennyo olowooza ali desperate. Kati oyo omuwala gogenda okusanga ng'ayagala nnyo ate ng'asobola okwesonyiwa mangu. Okay. Olina nakundi kinadde mpulira gye wabadde ogira ey'abasajja nti omusajja yasobola okukola wagambye abasajja si bannaffe tebatwagala abasajja nze ne bebi wange nkimu ngamba abasajja temutwagala nakuddamu abasajja si mikwano gyaffe naaseka naye nga mazima agamanyi tanjagala alakala alabika njagala naye I'm not sure naye nze kasita mwagala yamanyi. Yeah. So that audio actually najikuweza nengamba nti wano wali otegeeza ki walina gundi y'olumbe gye wabadde oyogerako omusajja buli wamu alabawo opportunity ya susu kyekiri kye nagambye omusajja talina kyakwagalako muwala koze ng'olina sente nnyingi awo n'ogamba njagalako sente zange naye kati nze lukebe waabwe dda migulooza omusajja njagalako siina wasanyusa siina kabina nina omumwa njogera nnyo njasama ntambula byange kati gwe omusajja olowooza asobola kunjagalako ki waba tankwatiddwa kisa of course agenda kunjagalako susu ketolina kabina siina sikwetegerezanga but tuli mu kiplaningako beddu wange agenda kungulira akabina okola ki nyambala mbigule obulamu bwa kiseera ensi twagijjako amaanyi gule bino bigule weewala okuvuma ebigambo nga musererende so omusajja asobola okusanga mu mbeera embi yonna yonna gy'oli still nakusaba sex n'ogenda n'omugamba kati binkuttemu wano dedededede gwa ku buliri esimu yange bagibbye bebedede jangu ewaka gwa ku buliri ndi mu radio sewulira bulungi dede najja ewa okulabako n'akusuula ku buliri kwegamba abasajja tebalina kisa abasajja tebatwala womugambira nti oli mulwadde owaaye womugambira nti ndi mulwadde oli mu ddwaliro oli mu ddwaliro ne mu ddwaliro akusabirayo nti wodde ewaka ngamba nja kujja nkulabe yazze dda mu ddwaliro n'akusaba nze namuyina naawe yakola atya yajja mu ddwaliro yajja mu ddwaliro nakola ki ate bino kilabu biki omusajja buli wamu alabawo opportunity era oba oyina omusajja wo nga asobola okuwa ekintu nga taggalamizza ku buliri munyweze ekitegeeza tukyali mufe ab'emitima emirungi asobola okugaba nga taliiyo gye bali taliiyo mwetuli abatonotono abasajja tebatwagala babaagala namwe nti namwe mwafuuka bayaaye ffenna tuli bayaaye n'abasajja bayaaye ate kati ekirungi n'abakazi bayaaye kati ekyo abasajja kyebatayagala kuli kubanga omuwala munaye muyaaye tebakyagalirako ddala olina gwe walabako gwe batwala oli gwe yagenda oziikirako mu lumbe nze yali gwe kyali kitya yajja okunziikirako nga mukwano gwo boyfriend wange kati eyo okwoyo mukwano gwange yali afiiriddwa nga mukwano gwo kati netugenda ne mugamba tufiiriddwa nagamba kaale ngenda kuyitayo after work najja nagamba ekituufu mbadde nfumiisinga tewali we tusobola kweri ne mutunuulire ne ndowooza asaaga naye kajjukira tuzze nga tubikola nga mbeera ku dduuka nagamba ggalawo edduuka ojje wani ssaawa zonna nga nange we mwagalira abeerawo so kati we yakingamba nalowooza asaaga nemugamba bro tuli ku mufu n'agamba ate kati omufu fe atukwatirako omufu agenda kusigala afudde fe obulamu bwaffe obugenda mu maaso ate nga mutuwo ate nga relationship nali njagala era nemuwa mulumbawo mu bitooke nze akazannyo kantabula mukwano ng'obonyeebonye nnyo si kubonaabona okoba obonyeebonye gwe mu bitooke oti omusota gubaluma kasita guba gunnumidde mu ssanyu abantu babasanga baba tuyitako ensi mugigyeeko amaanyi bintu ki abasajja byebakola n'ogamba naye nedda nga
nga bitukosa abakazi. Anyway, nze ng'omuntu abasajja tebanankosa. Like abasajja bonna be nayagala nabeerabira kubanga Yesu yatufiiriridde. So it's now me and my baby ate tanaba kunkosa. Yesu yabafiiriridde yabasanzeewo. Kristo yakagwa. Kandi yafiiriridde boonoonyi si mmwe abakola ebikolobero. Ndi mwonoonyi kati ebyo byange byonna byagenze. So nze n'abasajja bye bankola sikyabijjukira. Kati olina kumbuuza ng'eno relationship gyenvuddemu eweddewo gye ndimu ng'eweddewo ya. But apparently men are very good people. Abasajja tebabaagala ate they are good people. Kati tebatwagala naye of course tosobola kwewala love. You can't. No, you can't. Nze sobola beerawo nga siri mu relationship leka. Era nze bebi wange wendaba yeebuzaabuzizamu bw'ati nga nkokinga ekiddako. Kasita atandika okwebuzaabuzamu bw'ati. Kasita atandika okumala simanya ennaku nga tankubira, simanya yasumagidde, simanya he had a busy day, ankokinga endala. Abasajja babeera balungi mu ntandikwa. That's why I keep getting new relationships. Because men are nicer. The start, yeah. So I would like to experience that love. So the bambi baby wange. Nze chiwala banga sim stressing. I don't stress my baby. I don't ask him why. Obarachi wakoze watu weste wangu bidareste wansindikide message. Because muntu naye akowa. Yeah. Muntu naye akowa. Lwakuba nze nyumirwa nnyo omuntu angamba omanyi tukite. Nze muntu omutuufu ow'okukyawa. Kubanga nsobola okukita anytime. Nsobola okukita anytime nga sesisemu yadde nga sikubuuziza lwaki. Because I'm always ready to move on. Gwe weebuzeebuzeemu bw'otolaba. Ojja kunsanga mu relationship mpya nga ya myaka egi. Olowooza abantu abapya babeera bapya? No, tuba tuludde nabo gyesi. Naye nga gyesi bali mu kyawe? Yeah. Kitegeera. Tebaba bapya. Kati nze ekibi njagala nnyo bwe buzibu bwe nnina. Njagala nnyo mbanyi. Era nze singa Mukama yampa ssente gwe. Singa bebi wange avuga Subaru empya. Enkadde ne mugisuula? Enkadde? No, apparently tavuga. Tavuga Subaru. Mwagitunda? Tagivugangako. Oh baaba. Abadde tagivugangako naye I don't know, sinnategeera motoka ntuufu gy'ayagala we n'agitegeera nja gimugulira. Nze kyolaba nga Mukama yakiraba n'atampa ssente. Ko singa yampa ssente. Singa omusajja nga alina ettaka emunyonyi. Kyali ne Dami kabaka wa sound wano ku mutala gwa TikTok. Wera ne busawundi. Olina sound kyempya these days? Simanyi. Node sityakola sound. Lwaki? Oli busy omukwano gukuwuuba? Yeah, omukwano gumpuuba. Ate when mbeera mu relationship, I have to mind my words. I don't want to hurt my man. Ebimu ayinza obitwala personal. So, naye nga si yeyo ensonga. Si yeyo ensonga. Nateekangayo voice notes. Abaana bakola voice notes abakatandike bagibbayo nga wakagiteekayo. Kati ne wesanga ewuwo etambudde. Ewuwo tetambudde. Ewuwo tetuuse na ku mulyango gwa nnyumba. Nga yagibyeyo dda ne ngamba abaana bano kansooke mbawumuzeemu banvuga speed. Yeah. But ngenda kuddamu voice notes naye ngoga bingi byobadde ovuddeko ennaku zino kitegeeza ekirala. Because wongaba ne voice notes nazo obadde ozivuddeko kitegeeza. My man is really very supportive. So tasobola kuŋŋaana. Boutique yamwe decide Eri ku the mall, Wilson Lord, shop 116. Kasito tuka ku the mall, waliwo the mall erida opposite Pioneer Mall. Oh, the mall. Yeah, ekizimbe kya the mall. Actually opposite Pioneer Mall. Naye n'okusaidia parking. Yeah. Shop 116. Eri gundi okusoka yali luddawo. Mwavaayo? No, ye Majesta. I don't know how to explain it. Ate neri ekyaliyo muyina mu kyalo ne mu kibuga.
Kati eyo mu kyalo etunaneza abasajja. Yeah. Kati z'okola delivery? I don't deliver. Baby wange yanteerawo wa boda. Atwala. Kati kasoma baba agula in bulk n'agamba go bozireeta. I first call my man ne mubuuza olaba otya kino west ne west. Kyo n'agula za kakadde. N'agamba kankusindikire omuntu gw'ogenda ogenda naye mugende. Kuba namwe mumanyi ekibaayo? No, just Lwaki oba insecure? Anti nzo sibeera insecure nze ng'omuntu naye buli kimu kyenkola nina okusooka okubuuza omusajja wange. Yasamira ng'omubuuza ku Serious. Kati ogamba nze wano nga tamanyi? Nkimanyi amanyi. Nze nno ne wongamba tugende wali kukuba nkuwerekere. I have to first ask my man. Baby ngendako wali kukuba omuntu bwati ne bwati angambye muwerekere, is it okay? Nangamba yeah, it's okay. It's okay. Bwagamba nno newoleeta olupiira. Olupiira? Olukozesa ki? Olukamula ssente. Ng'ogenda kumpa ssente empya n'enkadde. If my man says no, I'm not going. Naye wobaako n'ekyoŋŋamba nina kusooka mubuuza. Ate woba ommanja tolina kubira nze, olina kubira bebe wange. Naakola ki? Ne mwebala n'asasula. I'm not the right person to call. When mum love, I'm not the right person to call. Mba sitegeera sisobola kusalawo. Kati anaba yalidde ebbanja. Nze aba yaliridde. Then you have to call him omunnyonnyole lwaki nalidde ebbanja lyo akusasule. Kitegeeza naffe oba otwewola ku tunasobola kukubira boyfriend watu atukize tukuwole. Awo nze aba ayogera, wemba neewola nze aba ayogera. But we bituuka mu kusasula siri mulungi mu kusasula. Obuzibu bw'olina onjasamira nnyo. Kati ati olumu n'osukka. Gwe laavu enyuma. Eruma? Enyuma. Saa bulijjo njasama abasajja no. Ng'oli bbali naye olwagiyingidde bw'oti ebigambo byakyuse. Wenaye omwana? Olinda ky'ozaala? Sisuubira. Saagala nakwagala. Lwaki? Sikyagala. Saagala kutuuka mu supermarket nga njagala kulya ice cream ndowooze ku mwana, ndowooze ku pampa. I don't know, nyinza okusoundinga ng'omulalu. Era oli mulalu. Olaba. You're not only sounding but you are. Baby wange ekintu kyatalina kweraliikirira. Kigenda mugamba nti ndi lubuto. How do you prevent it? Tukozesa condom. Olumu akozesa withdraw. Simira kawe. No. Wagaana? Nagaana. Baby wange akozesa withdraw. Ne condom. Sagala kwekuba family planning. I don't want kufuna complications, no. So, naye nga baby wange wanatuuka nga yagala mwana agenda azaale. Yeah. I'm not the right person. Okuzaalamu? Yeah. Siri muntu mutuufu wa kuzaalamu. Nange kennyini neeremeredde. Nkaaba mangu, nja kaaba n'okusinga omwana. Baby wange wali nze omusajja kyatalina kuneeraliikirirako kumugamba nti ndi lubuto. Ekyo kyo. Sagala nakirowoozaako. Kirooto kyantiisa. Ebisigadde. Ng'omanyi okuzuuka ng'oli lubuto. Omusajja natandika okwekyanga. Sina kye nnina. Akawunti yange teriko yadde n'ekikumi. Ate lwaki kufuna mwana. Ate bw'aba yalukufunisa aba yeekyangira ki? Abasajja beekyanga in a blink of an eye nga yeekyanze dda. Bwamanyi. Nze baby wange bambi w'olituuka ng'oyagala kufuna. I don't want to look in that camera. Ajja kuntwala so serious. Bwe n'atuuka nga ayagala kufuna mwana is allowed to go and have a baby. Mu mukazi omulala yenna gw'ayagala. Ate mbanja baagala aba babiri ne mukazi we. Omukazi wanaazaala mbaagale basatu n'omwana waabwe. Kuba relationship eno sigivaamu. Damene emyaka emeka? Sina myaka.
ate nze bampa mabukami nga mpiseeyo. On a serious note, I was just pooped. Bazadde bo balaba ebintu bino ne bagamba mwana wange wagambye wakola ki? At first, jjukira owali owuliddeko bano abantu be bagamba God sent. Nga woneesanga ekituufu bampa mabukami. Kati omuntu gwe bapa mabeera ne date of birth najjanga by mistake. Wadde balabye balungi ono muvuddeko kulesi. Naye nga ngenda kubategeeza anything you need as long as it's health, kozesa Jots Herbal Products. Oba oyagala ebintu by'okwecleaninga kulongoosa, kozesa ba Crown Cleaning and Fumigation Services. Oba oyagala ebyokuwunda enju, kozesa be bayita ba Shalom Interiors, we bali okuba nga bakuyamba. Ate oba oyagala ebyokwambala nala ng'oliwo omwambazi wa jeans zino denim, omukyala wuno waali Denim Dreams tulina jeans ennungi nga tusangibwa ku Mall Shop 116 nga toleetanga mukazi w'omugulira gye. Nja kumuleeta. Mbadde manyi mukyali eri mu kyalo. Naye wano kumpi mu kibuga. Mu kyalo mwavayo nga teri ssente. No, mu kyalo we wasinga n'okola by the way. Bakozeseza ku bwereere. No, mu kyalo I don't know. Baby wange yangamba ekintu kiwani. Kati denim jeans zaati z'abakazi. Z'abakazi bokka. Kati ngenda kumubuuza size ye bulungi ozidelivering. Ajegezeemu emutuuka gye tugula. Emunyumira gye tugula. Nkugambye. Tagenda kukkiriza. Ani? Musajja.